Mwasibe mtano bannaffe amawulire gaffe amasuga gano ng'okugabasomera nze Helen's Menta wano ku LMTV. Engeri Amama Mbabazi gyataasizza Ntagali ku bya Bishop ku bw'Obwenzi Namirembe kati ku ebisingawo. Ensonda zitegeezezza kamera zaffe eza LMTV nti eyali Ssaabalabizi wa Buganda Stanley Ntagali okuvaayo ne yeetonda mu lujjudde ku nsonga z'okwenda ku mukazi Judith Tukahambure gwe yapasidde ku Reverend Christopher Tugemehabwe bwe zaabadde nnyo mu mateeka era munnabyabufuzi Amama Mbabazi ayadde okutereera ne Museveni. Enteesaganya zeetoolodde nnyo ku nsonga za Sseruganda tetumuvaamu. Mbabazi ne Ntagali bonna baava mu bitundu by'Ekigezi Bakiga era enteesaganya zonna zaabaddemu ne balooya Alex Bashasha nga naye ava Kabaale. Ensonda zaategeeza kamera zaffe eza LMTV nti ebyokwanika eyali Ssaabalabirizi Ntagali byalimu abaali beeyisiŋŋanya ensonda ezagambye nti Ntagali we yabeera Ssaabalabirizi wa Uganda era yali omumyuka w'akulira Ssaabalabirizi mu Africa wansi wa Albert Chairman owa Central African Republic. Mu kiseera kino Ntagali yagendako mu nkiiko z'ekkanisa e Bungereza n'avumirira ennyo ebisiyaga era n'agamba nti e Uganda tebayinza kukkiriza bisiyaga ne bwe kibeera kyetaagisa kwawukana ku kkanisa ey'e Bungereza bajja kukikola. Kino kyanyiga nnyo Abazungu kubanga abamu baalya ebisiyaga ne bakikuba n'ennoga. Ate ng'abagagga bavundu batandika okunyogerezebwa ennyo ku balabirizi n'abasumba b'ekkanisa ab'enjawulo ekigendererwa eky'okulumbula n'okubaswaza. Abasiyazi baafuna lipoota ku balabirizi n'abasumba b'ekkanisa abasigula b'abasajja, ababba ssente za kabbo, ababba ettaka ly'ekkanisa n'ebirala. Kamera zaffe eza LMTV baazigambye nti okulekulira obwa Ssaabalabirizi Ntagali yali ategeezeddwako nti ng'abasiyazi bwe baali bagenda okumuteerawo bwino omukambwe ennyo ku mukyala gwe yabba ku Reverend. Ensonda zitubuulidde nti abasiyazi baali tebannaswaza Ntagali ne banne Mbabazi n'agwa mu lukwe. Olw'okubeera mukwano gwa Ntagali yamusaba alekulire mu bwangu olwo ne kimuyamba okwogerezeganya ne bambega abaali baagala okumuswaza. Ensonda zaagambye nti Mbabazi bwe yagezaako okukkakkanya omuliro gw'abasiyazi ne birema yaddukira ewa Ssaabalabirizi Stephen Kazimba Mugalu n'amusaba ayambe ku nsonga za Ntagali mu kwenda obutagenda mu mawulire yeesooke abasiyazi abaali bamaliridde okumuswaza n'ekkanisa yonna. Ensonda zitubuulidde nti waliwo olukiiko olw'ekyama wakati wa Ntagali, Mbabazi, Bashasha n'ebikonge ebirala mu kkanisa ku nsonga za Ntagali wadde ng'abamu ku batakimanyi babadde balumba Kazimba nti yakwata bubi ensonga. Nkuliko eyo nnyo abasasi baffe.